Mu mwaka gwa 2021 bazadde ba Justin Nayiga Katsabe bakola okusalawo okuluma ne bamujja mu ssomero olwo nga kyajja amaliriza ebibuuzo bya siniya ey'okuna. Guno gwe gwali omusumali ogwasembayo mu lugendo lwe lw'okusoma obusawo bwe yali aludde ng'alootako. Mu kaseera kano mutuuze ku kyalo ky'Erima mu East Division Municipal y'e Mubende, mulimi wa linnya, musomesa era nga musigansimbi amanyiddwa ku kitundu. Omukyalo ono yakulira Katsabe Investments Limited, yakulira essomero li St Jude Primary School, so ng'era yenna nnyini ssomero li Top Cream Junior School erisangibwa e Mubende. Katsabe ono ng'oggyeko obusomesa wankizo nnyo mu kutunda ebirime na buli kalonda akwata ku by'ennimiro okuviira ddala ku byeyambisibwa mu kulima. Tukola ku balimi emitwalo 24,000 abamu bali mu Mubende, Kakumiro, Kasanda ne kitundu kya Kyegegwa katono, nga ebirime bino tubigula ku balimi ne tubikuŋŋaanya ate ne tufunamu akasente ak'enjawulo. Alina abakola mu matabi ge 46 basasanye mu disitulikiti ez'enjawulo, ko n'abavubuka abalala bakola ogw'okusimba, abalima ko n'abakola ogw'okufuuyira, nga bano buli omu afuna kyenkana emitwalo 3 buli lunaku. Ng'omulimi akola ekyokulabirako, afubye okutendeka abalimi mu nnima ey'omulembe, enkwata y'ensimbi ko n'ennwanyisa y'ebiwuka ebitawaanya ebirime. Kwa minisitule yampako contract n'ensomesaako abantu nga somesa modo gye bayitanga village agent modo. Kyannyamba nnyo okwexpandinga kuba natambula Uganda yonna nga tubawa skills oba obukodyo obutandikirwako mu by'obulimi. Okwongera okonywereza mu mulimu, Katsabe ayagala kutandika kugatta mutindo ku mmwanyi zagula ku balimi bakolagana nabo. Omulimi alimye ensawo ze ez'akasooli 4 oba alimye ensawo ze ez'emmwanyi 4 azikwata akube emmwanyi zinatunde kase akakuta akavuddeko akasitula akaze mu nnimiro ye, akwate kasooli we baba yamulimye amuleeta amukube, atunde akawunga, amale otunda akawunga ajjeko ccacu amutwala amuliise enkoko ze. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1985, ye mwana omukulu mu maka g'abaana 12, nga bano ensimbi baazifunanga mu kulima. Newankubadde Katsabe yayagala nnyo okusoma obusawo, essomero lye yasomerako li Mubende Citizen Secondary School teryalina kifo wasomerwa amasomo ga science oba science laboratory, kale ng'atudde siniya ey'okuna mu mwaka gwa 2021, abazadde baamusaba ave mu ssomero kiyambe banne abato nabo okufuna ku buyigiriza obusaamusaamu. Era muzeeyi yampaako ku ttaka ly'ewaka ne ntandika okulimirako. Nalima ate olw'okuba nali nsomyeko nemba nga nsobola okukwatirako abalimi bannange nga kye twagala kwe kufuna akatale akalungi. Kale ng'ayita mu kutunda ebirime yasobola okuyamba ku bazadde be okusomesa banne abato. Nafuna omusuubuzi gwe bayita Ssanyu, nakuŋŋaanyanga ebirime ne mbimutwalira nampa ku kasente. Sente zino zannyamba ate nange okugaziya eby'obulimi byange, byannyamba nange okufuna ekirowoozo ekikola kampani yange. Abakozi balina oba ba agent batuuse ebyetaago by'abalimi mu bifo byennyini gye bawangaalira, kuno bagattako n'okupangisibwa okufuuyira ebirime nga buli eka bagifuuyira emitwalo 10. Sitowa gye mbadde mpangisa ebadde etereka ttani 27. Ne kati nazimbye sitowa etereka ttani 200, metric tons 200. Mu nsimbi zaakuŋŋaanya mu bulimi n'emirimu emirala gy'akola, Katsabe asobodde okugulira kitaawe ettaka ku yiika 25 lye yali amaze ebbanga ng'apangisa lipangise, kuno yagattako ne yiika endala 8 kwalima kasooli n'emmwanyi. Ng'ategedde nti akakase mu by'ensimbi mu mwaka gwa 2007 yaddayo okusoma n'atandikira mu busomesa bwa grade 3 ku Busuubuzi Primary Teachers College Mityana. Bwe yava wano yeegatta ku Muteesa wa Royal University gye yasomera digiri mu busomesa, essira n'aliteeka mu by'obulimi. Kati nno nze njagala kuddayo kusoma, nti wadde nga nsomye naye nze njagala fuuka dokita, abantu bategeere nti osobola okutandikira ku zero ate n'ofuuka ekyomugaso. Mu mwaka gwa 2018 Katsabe yaggulawo essomero li Top Cream Junior School nga kaakano alina abaana abasoba mu 150. Essomero lino abazadde abalinamu abaana be babazadde bengulako ebirime, be babazadde benguza amadagala, kuba nina sure deal tebajja kunnyaga fees. Ate kinyamba n'okukwatirako abaana
nze bwe nali nsoma nafunanga nnyo ennaku okulaba omwana atalina kitabo ku ssomero. Ono ayagala abantu bafeeyo nnyo mu kwenyigira mu kulima eby'okutunda kuba ye akizudde nga bifuna kiralo. Bino byonna mbitaddemu ssente okusobola oteekawo emirimu eri abavubuka. Kabe nava mu ssomero nabonaabona nnyo nga ni mu nsi ey'okunoonya emirimu eyoba ey'okunoonya survival. Omukyalo ono kati alina abaana 5 nga kuno kwagatta ne bamulekwa 5 baalabirira. Awadde abaana bangi omukisa ng'abempoweringa oba abazzaamu amaanyi abayigiriza okwenyigira mu by'obulimi n'obulunzi. Bwe balaba omukyala nga Nayiga ng'alina by'akoze ng'ate ali wakati mu bo basobola okukkiriza nti ddala kyenjogera kisoboka. Okugaziya bizinensi ye gye buvuddeko yazimbayo ekifo gaggadde ku bukadde bw'ensimbi 75 nga kino kyakuterekamu buli by'atunda okuviira ddala ku birime n'ebyeyambisibwa abalimi ng'eddagala ko n'ebirala.